Ng'essaawa zikunukirizza okuwera musanvu ez'amalya g'ekyemisana kigambibwa nti waliwo abazigu babiri abafubuttuse mu nsiko ne bakira abaserikale ba poliisi ku kyalo Kiwumpa ekisangibwa mu ggombolola y'e Luwero ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu ne batematema ebiso okukakkana ng'omubamusse ate omulala n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Abaserikale bana okuli ab'emmundu babiri abasajja n'abapoliisi ebidduka babiri abakyala babadde ku road block oba ekiddwa nga abatakisi bwe bakiyita poliisi yassa wano okukwasisa amateeka g'ebidduka. Kigambibwa nti abazigu babiri bafubuttuse mu nsiko ne bakkira abaserikale ababadde n'emmundu okuli Businja Ronald ne Joseph Twina Masiko ne batematema ebiso. So these attackers emerged from the bush and attacked them. Nga nabo balowooza nti bagenda kubeebuuzaako olugize nga batandika kubatematema abaserikale abasajja. Olumaze okubatematema ne babajjako emmundu zaabwe. Bagenze n'emmundu zokka tebatutte yadde ssente yadde amasimu. We are pursuing the attackers. It's true. They took off with the two guns after attacking the officers. Olw'Ekikangabwa abaserikale abalala bataddeko kakukola tondeka nnyuma ne beeyokya ensiko okutaasa obulamu era kigambibwa nti abazigu babawondedde. Manya wuyo bamutemi kati omuserikale kwe kudduka kati nansanga eyo ne muyambako mukola ki okweyongerayo. Bagenze okulanga n'omuzigu abagoba abagobera ddala ne badduka. Abisafu Kawuma alimira okumpi n'awabadde Ekikangabwa kino abadde ku lubimbi n'alaba omuserikale ng'ali kumpi bute n'amusaba t-shirt ayambala asobole okudduka okutaasa obulamu. Ono ekyambalo abadde yakigyemu ng'adduka abazigu balema okumutegeera. Aze yeyambudde yenna yeyambudde engoye ng'asigadde mu patra abadde mukyalo ng'asigadde mu patra kati ne muyambako nang'anyambaako ompe t-shirt ne muyamba ne mujjamu t-shirt nenjijjamu t-shirt nenjimuwa ne tutambula nga tweyongerayo eyo munda paka lwatuuse wali Ekiwumpa n'alinnya n'agenda. Omuserikale ono era yaweereza bakama abo obubaka ku mukutu gwa WhatsApp nga basaba obuyambi. Nze Kanagwa Caroline, PC Kanagwa Caroline, Kiwumpa traffic. We are attacked by people in civilian attire with punkers. They have killed one policeman at the checkpoint. We need rescued. Guns are being taken. Me, I'm communicating from the bush. I removed the uniforms and left it on the roadside. Poliisi edduse zambu okutaasa bannaabo ababadde batemeddwa ne bayoolayoola okubaddusa mu ddwaliro ly'e Luwero okufuna obujjanjabi. Kyokka Businja abadde yakutuse dda. One has passed on, the other one is the hospital getting treatment. Kigambibwa nti abazigu bano bajjidde mu mmotoka etabaddeeko nnamba era olumaze okukola obutemu buno bakkidde emmotoka ey'ebyamaguzi ebadde yasimbiddwa wano ne bagiteekera omuliro oluvanyuma ne badda mu mmotoka yaabwe ne bejjawo. Eringa kuba ebaddemu kasooli bagirese bagiteekedde omuliro naffe tetumanyi abazigu bagirese bagiteekedde omuliro era eyo yeyongedde okumanyisa abantu nti waliwo obubenje kuba emmotoka ebwatuse. Kuba baze n'emmotoka bagera Ekiwumpa ku primary school era amaze okubba emmundu ezo ne batambula paka balese emmotoka ne basaba emmundu zaabwe ne basimbula ne bagenda awatannaba kutegeerekeka. Ebyentambula bisanyaladde okumala akabanga nga poliisi yebonguludde ekifo kyonna n'okutandika okunoonyereza ku ttemu lino. Abakulembeze balaze okutya olw'abazigu abakuliise n'emmundu nga ne gye buli eno tebamanyiddwa ku mayitire. Omuntu ow'ejjambiya n'alumba ow'emmundu obudde emisana ttuku n'atematema n'omunatuka n'okufa ne batwala emmundu bbiri nga bazijja kuba emmundu naye ng'ab'ejjambiya be bakola ekikola ekyo. Teri muntu mulimi wa kasooli, teri muntu mulimi wa mmwanyi ayinza kukwata jjambiya na butendeko obwo n'ajja okujja ku muntu ow'emmundu obudde emisana ttuku ng'akozesa ejjambiya. Wabula aduumira poliisi mu kitundu kya Savannah Ignatius Otong atubulidde nga bwe batandisika weefuba okuyigga abazigu bano. We are conducting an operation to ensure that we're going to do everything it takes to ensure that we arrest the attackers. We shall not leave any stone unturned. Wetuviiridde mu kifo kino ng'abaserikale bangi bayiriddwa okulina ab'amagye nga bakola butassa mukka butassa mwoyo okulawo n'ekitundu kyonna okulaba obanga babaako ebibazuula ebiyinza okubayamba mu kunoonyereza. Habert Kamoga, NTV Akawungeezi.